Hello. Kale munnange nabo bali kuwuliriza. Ese omwami Kasimu. Omubaka waffe ow'entwetwaliko naye ye obundi agamba nti agenda kujja ssaawa yonna ayogera ki okubeera nga omubaka waffe owantwetwe omusajja Dr. Kikabi yatuuse okubeera nga afulumira mu mawulire nga kiraga nti ayagala batuwe eddwaliro, ayagala bawe eddwaliro, awo njagala yokka mwebale kuweereza. Kale munnange nawe okuwuliriza ensonga ey'eddwaliro kakati ndowooza ogambye Dr. Kikabi naye kyensinga otegeera Dr. Kikabi si mubaka mpozi yeeyagaliza okuba omubaka kyensinga otegeera naye Dr. Kikabi si mubaka mpozi omubaka aliko Twetwe Kawunti Dr. Sebikaali Joel simanyi naye ekyo siina ngeri gyenkikunyonnyolamu engeri yokka gye nina okikunyonnyolamu engeri yokka gye nsobola okikunyonnyolamu okitegeere mukadde wange bw'atuwuliriza tumanzi bumala okuntuma obintume bino ebyagaanye bw'obintuma n'esibireeta awo nsobola okuddamu ekibuuzo ekyo naye ekibuuzo kino olina kidayirekitinga ku mubaka aliko olwaleero n'omubuuza lwaki wakoze otyo kubanga sisuubira olwaleero nsobola okumanya kyalowooza bw'abanga yakikoze ojja munoonyaako kubanga maanyi g'abantu mwe mwamusindikayo alina obbakolera naye kyatakoze obulungi mulina omusikusinkana ne mukkaanya ng'abantu abakulu kubanga buli lowooza emyaka 18 oba weesalirawo so mumukyalire munyumyemu naye mumubuuze kino lwaki wakikola lwa bulungi bwa ntwetwe oba naye bwe muba mulabanga kituyamba gatta eddoboozi ly'okulyange tusituke tuyingire mu ntwetwe tunoonye obululu tunyonyole abantu manifesito yaffe tugende tunoonye ebigaanyi yesi okuweeyo omuntu omu gyenyimatirize kuba ndaba akadde kagenze wangi omukulu Sebikaali Joel ye mubaka naye bafulumira mu bukedde yennyini nga balaga bali mu kulwanagana omubaka omukyala Mustin Sendawula agamba batuwe eddwaliro Lwatoli agamba tayagala batuwe eddwaliro nti tunaba kutuuka tuwa ddwaliro ng'abakyakwanzi ntwetwe kati omubaka oyo agamba nti yagenda kujja abamikikomeko njagala mbuuli abo bagenda kujja agenda kuteekawo nkolagana ki ye MP omukyala gwanabaako naye yenna okubeera nga batusakira ebintu nga so si kusikamulana kubanga abantu bano baabaleeta mukedde nitubalwa bulungi omwaziramu ekyo nebagala basiibudde kigendenze munnatu mukadde wange abuuza ekibuuzo nti nkolagana ki gyogenda okuteekawo mu bintu byonna nga muweereza abantu mufubanga nnyo obutateeka luwonko wakati wammwe okubonyaabonya abaabalonda nze ansa gye nkuddamu ssebo nja kukolagana ne bakulembeze bannange okulabika nti tuleeta enkulaakulana ekintu ekyo ky'oyogerako byebimu ku byenjaayaanira lwaki omuntu alwala ekisala ne tuddukire hoima nga tugamba nti wanne waffe tewali lifaaro lwaki omuntu alwala emuwangi lwaki omuntu alwala entwetwe lwaki omuntu alwala emasodde lwaki omuntu alwala ekyabasiita nga tetulina ddwaliro ffe nga disitulikiti ebituyamba njagala mumanye mwabatuwuliriza nti ffe abalonzi ffe muddo so enjovu ebbiri ze tuba tulonze bwe ziba zirwana ffe tubonaabona kola okusalawo okulungi olonde omukulembeze gw'olaba atakuuma mpalana mu banne asobola okumanya nti ebyakalulu biwedde kati akaseera akakola ki kakolera balonzi ssebo nkuddamu nkugamba eddwaliro eryo lyoyaayaanira tujja ddireeta ate tugatteko n'ebirala ebyongera okutumbula abantu baffe mu bulamu obwa bulijjo mu byenfuna ne mu byobulamu mukama babe nsigadde nze Kikomeko Jorem MP2B Ntwetwe Kawunti oba gite Ntwetwe constituency mubeere bulungi mweraba